ekiseera kyonna luno olunaku tetwalupulaninga, luno olunaku tetwalwagala, luno olunaku tetwalwesunga, ne Mukama luno olunaku alutaddewo. Bwe muba muffe akyabuusabuusa amaanyi ga Katonda, njagala olwaleero ogende okimanyi nti Katonda w'amaanyi. Gamba munno nti Katonda w'amaanyi. Nandibadde najjadda okungubagira pasitayika oba okwegatta ku nkumi z'abantu okumusibula, naye kubanga okubeerawo kwange newankubadde nange natondebwa nga ninga mwe baganda bange era ng'ensi yange njagaliza birungi, abatuuga basalawo ntize sisaanidde. Era tendereza nyo Pastor Mondo sabeddeko wano. Ono Pastor Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11. Zeramu ono Pastor Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11 nga ndi mu senior 1. Naye yewunya akaana kato akali akagezi nali nsomera ku Brain Trust Academy. Era bwe yajja okubuulira enjiri nze omu ku baana bato abasooka okulokoka. Era nyina muganda wange bamuyita Pastor Paulo Sentamu, nze namubuulira enjiri okulokoka kati asumba church. Era nyina ne mama wange bamuyita Mama Nalongo, nze namubuulira enjiri okulokoka. Naye pastor nga mugambye tinewankubadde kubanga watuyigirizanga kubeera b'amazima. Era ebimu ku byewanjigiriza pastor watuwulira ku kabuuka kato ke bayitanga Dawudi. Era Musumba mbadde wano nezigwamu amaanyi g'ogamba ompagira naye otya. Tukitegeera tukakadde kubanga tuli baana b'abantu, tuli bantu buntu, tetulina kye tuli okujjako nga twesize Katonda. Era pastor wadde oyogera wano nenzijukira mu byawandiikibwa waliyo kabaka bamuyitanga Nebukadineza. Kabaka oyo yagenda n'alagira kubanga yali wabuyinza ng'alina amagye alina ebitala, n'abalagira babumbe ekibumbe basinzenga kyekibumbe baleme kusinza Katonda. N'abantu ba Katonda bennyini abasinga bagonda kubanga baali batya kabaka Nebukadineza, ne bagonda ne basinza ekibumbe. Ne waliwo omulenzi bamuyitanga Shadraka, omulala bamuyitanga Mesaki, omulala Abunego. Onoosonyiwa sibimanyi nnyo, naye nzijukira nti abavubuka abo bagamba kabaka Nebukadineza nti gwe toli Katonda. Ne bagamba waggulu eyo waliyo Katonda eyali Katonda nga bakabaka abakusooka we bali, era ajja okubeera Katonda nga nawe tokyali kabaka. Ne ŋŋamba singa Mukama akkiriza omusumba wange nga ndi muto najjukira nti waliyo Katonda asinga bonna abafuzi amaanyi, oboolyawo yandibadde tatya. Baganda bange tuli wano nga tujaguza obulamu bwa pasitayinga. Bagambye oboolyawo nandibadde sobodde kujja wano kuba saayagala okukyankalanya mikolo, kubanga bwenzinya ne bwebazze mulungi bataliko okuba abantu ne bakwata abantu bateka sikyagala. Kyagala kubeera akabonero kannaku, naye nga njagala mbeere nammwe kubanga Katonda agamba nti abooluganda bwe wabeera awamu ne basaba abawa kye baagala. Era nga ffenna tumanyi kye twagala. Manya nze luli temuzikubira nze, muzikubira oyo ali mu nze, muzikubira oyo ankozesa abakozesa pasitayinga. Era ekisinga okumpa amaanyi nti waliyo Katonda. Waliyo olugero mu Bayibuli ng'omusajja ow'amaanyi gwe bayitanga Goliyaasi agenda okufufugaza abaana ba Isirayiri, naye akalenzi akato ke bayitanga Dawudi kagamba nti ozze gyendi n'ebitala n'amafumu, naye nzija gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wange. Funya omukisa kubanga wano wensobolera okubeera seefu mu nnyumba ya Katonda. Oboolyawo Katonda nange ankozesa okutuusa amawulire amalungi gye muli. Pasitayinga yali mukwano gwange, twasinkana emyaka mingi nnyo, nga muto wange, muganda wange n'omusumba waffe Pastor Jengo ng'akyali mwana muto nnyo. Pasitayinga yali kyali wange. Pasitayinga yali muyimbi. Pasitayinga twakwatagana, twanyumyanga emboozi nnyingi, tuviira ddala mu kacaca akatini akalinga eri mu ghetto mu Kiwunya Ennakulabye. Nekye twakondaganyanga ne Pasitayinga okusooka ffenna tetutuuke
tukiridde n'ekitundu kyetusobola okukola twagala tukikole ku lw'obulungi bwa Katonda waffe. Pastor Yiga church yagizimba mu ghetto. Yali asobola okugenda eyo Kololo, yali asobola okugenda mu bifo eby'ebbeeyi naye yagizimba mu ghetto. Wabawo ekyokuyiga tukiyigire Pastor Yiga n'abantu bonna abalinga ye. Sinze wano mutendereza nti mutuukirivu kuba mu nsi muno temuli mutuukirivu. Waliwo olugambo olugamba tewali mu nsi muno mulongoofu, tewali yetwaza maaso ga Katonda. Ensonga lwaki olunaku lwaleero tuli wano ffenna, naye era njagala nkozesa omukisa guno mwenna okubagamba baganda bange nti Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Ne bwe wabanga waliwo abagamba nti tasaanidde, ne waba waliwo abagamba oyo weeri, Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Wawakana nti Mukama tasobola kukozesa omuntu yenna, tunuulira nze essaawa zino. Nga bwe twabagambye nti buno olunaku tetwalusuubira, n'obwoli awo Katonda yaluteekawo n'ansobozesa okwongerako nammwe sangi kisobodde baganda bange, naye n'ansobozesa okwogera nammwe. Njagala obubaka bwange bubere bwa kuba wasuubi. Mukama bwe yasitula Pastor Yiga nkakasa ajja kusitula abantu mwenna kasita tutakkiriza Katonda kutuyitako, kasita twesiga Mukama Katonda waffe. Musumba Ngondo, Musumba Jengo, wakati mu kusaasira Mukama busaasire, nze manyi ti Katonda ali naawe, manyi ti Katonda agenda kukozesa ebyamagiro. Mukama tasobola kusindika ekisa kye kyekitagenda okuwerekera. Musumba Jengo oli Jengo. Enjengo mu Luzungu baliyita batya? Baliyita weevu. Nkakasa mwenna abawulira ebyo tukola, waliwo ekigambo kyebadde bagamba eno weevu ya people power, eno weevu ya NUP, eno weevu y'abavubuka. Tulina enjengo eriri mu kuswipinga eggwanga olunaku lwaleero. Tulina enjengo Mukama lyaleese okukyusa eggwanga lyaffe ng'akozesa ffe. Mukama yagezaako okukozesa abaprofesa ne bigaana, yagezaako okukozesa abakulu b'amadiini ne bigaana, yagezaako okukozesa abadokita ne bigaana, naye nga Katonda bwe yakozesa Yesu Kristo Mukama waffe n'amugya mu ghetto eri wansi e Nazareesi n'anunula ensi eno, Mukama aleese Jengo okuva mu ghetto. Pastor Jengo erinnya lyo nze nkakasa, situukiridde nnyo naye nkakasa lyali lya bunabbi. Olunaku lwaleero erinnya eryo lirina okugenda nga livuga mu mitima gyaffe nti waliwo ejjengo, naye ejjengo eryo lirimu ggwe muganda wange. Mama wange yagamba nti God can only do for you what he can do through you. Ndi musanyufu nnyo nti ne mama waffe gwempenya ekitiibwa Honorable Betty Kamya naye ali mu maaso gaffe. Mama waffe abavubuka abali ku mulembe guno, abaana bammwe, tuli wano olunaku lwaleero okutuukiriza ekisuubize. Katonda yasuubiza ensi eno nga 9 omwezi gw'Ekkumi omwaka 62 mwali muli bawala bato ffe twali tetumanyi nti tulizaalibwa. N'atuwa obwetwaze nga bannayuganda ab'amawanga ag'enjawulo, ab'amadiini ag'enjawulo, ab'ebikula eby'enjawulo bakwataganye nga baagala basimbe Uganda eryeyagaza buli omu.
olunaku lwaleero wakaita emyaka 58 naye ng'omukulembeze atufuga yakufugirako emyaka 35. maama tuli mu maaso ga Katonda. Mukama agamba mbeere b'amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima ago sabaga bafuule ab'eddembe bakadde baffe. Tubagala nnyo, tubamanye ekitiibwa. Nensaba mukkirize nti naffe abaana bammwe ababazaalidde n'abazzukulu twagala okufuna omukisa okutegeka ensi gye tuyeyagalira mu maama. Maama tetuli bayaaye munnange, tetuli babbi, tetuli bakozi ba ffujjo. Naye twogeragana amazima kuba ebyo ebintu bye mwatugamba munnange nga tuli bato. Pulezidenti waffe byebino bye yatugamba. Natugamba nti ekyononye Africa ne Uganda be bakulembeze abeekumira mu buyinza. Natugamba nti baleese fundamental change. Bataata baffe ne maama baffe ne bakkiriza kuyiwa omubiri ne bafa kubanga waliwo ekisuubizo ekyo. Ne mutugamba nti keep your word, if you are a man keep your word. Ne mutugamba nti kuuma ekigambo kyo. Olunaku lwaleero tubasaba kintu kimu, mukuume ekigambo kyammwe. Mubeere b'amazima n'amazima gabafuule ab'eddembe. Bwe tuba twogera ku bwenkanya kubeerewo eri buli omu. Bwe tuba twogera ku mazima gabeerewo eri buli omu. Kuba munnange tukuze n'abaana baffe bakuze. Ate n'amazima amalala gali nti tetugenda kusirika. Buli wobeera nnyenjala ekuluma ng'omugati gukuli mu maaso ate ng'omanyi kugwo. Ojja kugumiikiriza naye obugumiikiriza bulina we butuuka. Tetwagala ntalo. Entalo zaaleetebwa abo abakulembeze abaakolanga ebyo ebya Nebukadduneeza. Olunaku lwaleero njagala okusaba Mukama Katonda ffenna atukwateko ku mitima gyaffe, tuleme kubeera mu kutya, kubanga ekintu ekisinga obubi bwe kutya, okutya okwogera amazima. Naye oyo ayogera amazima alibeera mulamu ne bw'ali battiddwa. Naye nga tukakasa nti Mukama oyo ali waggulu ali naffe atukuumye okubeerawo paka olwaleero tajja kutulekerera. Ajja kubeera naffe. So amawulire gendeeta, mawulire ga mukwano, mawulire ga kutugatta ffenna, ne mawulire ga kubajjukiza nti tubeere b'amazima, tubeere benkanya. Ebyo Bayibuli byetuyigiriza, ebyo buli ddiini byetuyigiriza. Nga mpunzika njagala nnyo okubasaba mwenna abali wano okumakinga sure Omusumba Yiga mukwano gwange tumukopako ebirungi byonna byakoze. Tumakinge sure nti betumiizeeko tebikomaawo. Ebyamusobako tusabe Mukama Katonda waffe amulamuze ekisa, kuba Katonda alamuza ekisa. Muganda wange Honorable Kabalya gwe sipiika wa KCCA. Katonda atuwa obulamu bumu okuyita mu nsi eno, naye atukozesa n'abo abaliddawo nga ffe tuvuddewo batujjukirireko naddala ebirungi bye tuba tukoze. Olunaku lwaleero zijjukira nti mwatuuma oluguudo Haji Nasante Bagala. Yali musajja wa geeto, ekyansanyusa nnyo kubanga kijja kuba n'abaana ba geeto abaddako mu maaso okwekiriza n'okola ebirungi nga bamanyi bajja kujjukirwa. Njagala okusaba mukole ekisoboka. Tulinamu enguudo nnyingi nnyo muno, tulinamu ebijjukizo bingi nnyo muno. Njagala olw'eggwanga lyaffe, olwa NUP, olw'abantu ba geeto ne ku lw'abavubuka, Pastor Yiga waakiri abeere n'oluguudo oba n'ekijjukizo ekyomutuukirivu. Kino kikugambe nga pulezidenti wo owa NUP ate nga pulezidenti w'Abaganda. Njagala abantu bano babuulire, njagala babuulire nga weeyama. Mr. President, okunyagako kino kiri okubanga olugendo njagala okukakasa abakungu mazima lwaleero tumiisi bbiri okuva olwaleero kugenda kuba resolution okuw'oluguudo lwa Muganda. Abantu baganda bange mwenna muzikirize n'ekino ekibategeeze nti nange abamanyi lwenge olugendo lwerimu ate nga bwefaanana abangi saagenda mu kkubo lya kubuulira njiri
Nenyagala okukkiriza nti nange Mukama akozesezza atakyalina maaso kumukozesa okukola ebirungi n'okuzza eri abantu baffe. So nga nkiikirira omugigi gwaffe guno, nga nkiikirira abantu ba ghetto, nga nkiikirira abavubuka ate nga bali bitundu ebisukka mu 85 ku 100, nga nkiikirira mwenna abanyigirizibwa mu nnaku 2 okuva olwaleero ngenda kwewandiisa okwesigwa okubeera pulezidenti wa Uganda. Njagala okubakuza mulina okutambuza enjiri eyo nga mugitambuza mirembe, nga mugitambuza mu bwesimbu, nga mugitambuza mazima, nga abantu mubawulira ebituufu nga mubagula amaaso, abasobola okuwerekerako bayita mu kuwerekereko. Twambala langi emyufu eraga nti ffenna kobere mu kyoli, kobere muganda, kobere munyankole, omusaayi gwaffe gwe gumu, ate ng'ekitugatta gwe musaayi, era kyetusinza okutendereza ku Mukama waffe Yesu Kristo gwe musaayi gwe yayiwa olwaffe aboonoonyi. Kale no bayita mwenna muneegatteko, twewandiise ate temukomaawo, mutambuze enjiri eyo bannange. Omulundi ogusoose mu byafaayo byaffe tusobole okufuna omukulembeze nga ffe tumwerondedde ng'abantu. Ogusoose mu byafaayo tusobole okutuusa omukulembeze wa Uganda nga tewali bukuyiwa musaayi. Omulundi ogusoose mulabe pulezidenti omuvubuka owa generation yammwe, mulabe pulezidenti Katonda, mulabe pulezidenti agenda okubeera omukozi wammwe sikoosi wammwe. Naye kusingira ddala njagala mulabe pulezidenti ayimirira ku kigambo kye. Njagala kibasubira olwaleero kisinga tubikola ebyo byonna Mukama agenda kututuusa mu nsi ensuubize. Abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu busibe nga bagenda okutuuka mu nsi ensuubize, balina bwe baatuuka ku lusozi ne badobonkanamu. Naye Mukama baali batuddeyo n'abagamba muyimuke, ekiseera kyekyo. Waliwo Zabbuli eya 126 era Bayibuli njagala ogisomereko kuba tugiddeko ffenna ab'eggwano. Egamba Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaananako ng'abaloota. Akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe ne lutandika okuyimba. Awo ne balyoka boogerera amawanga ag'enjawulo ne bagamba Mukama akoze ebikulu, era naffe tumanyi Mukama agenda tukolera ebikulu nakulwaniriro. See
lutalo lwa mwoyo era bwe tuba tumaliriza lazima amanyi mu linnya lya Mukama Katonda waffe tujja kwambala engule emasamasa Katonda ategeze Katonda ebifa mu ggwanga lyaffe Uganda
musumba waffe Emagombe era pulezidenti wafaddako yasembeyo okubeera mu kifo kino kitegeeza yagenda okufuuka pulezidenti w'eggwanga lyaffe Uganda. Olenga tusobola okulaba nga tubiyitamu mu mirembe naye temutya oye nayenayina abatiisatiisa mugambe kitenda kyasula kutukola wabula tujja kusobola okulaba nga tuuka mu nsi eki ensuubizi ebitala tugamba zivuge eyanziza kugenda kuseka ekikulu kyawe kama aw'omukisa bano abantu tebasi bangu Mr. Update baddamu omulaba yasebirinya omulamu Muhammadi yayingiddewo era nkusabira naawe oyingire muvumenti ono wekyengera bametamanti yasolokanga naye musabira ayingire mu muvumenti namutima nalokale agende kanamusa kakati nono mamasamu omumanyi naye ajja mu muvumenti nga febale yiseewo nono bitandika mu muvumenti nga febale yiseewo ono zaake atwesibyeko gyewaffe naye akoma mu muvumenti nga febale awedde makubireko mumaliza amaanyi wewaawo kati katobe asite ekimuli abamawulire nasaka ekikotulike Baisawa 10 omwoyo gwa mukadde waffe genda kuba najenga omulamisibwa Baisawa 10 n'olwekyo abongezi